Honorable Shamim Malende asimatuse okufa. Ebya Honorable Segirinya byeyongedde okutabuka. Omuyimbi Kabako embeera mbi aba Aromatic Entertainment balabudde so nga ate tukuleetedde bwino kubba wa Sharita Mazzi Mawanvu. Kala gunagasingawo g'obolindirira mu bujjuvu. Balamusizzaako mikwano gyange nate yonna gye musinzira okubeera ng'ate mumpuliriza mujye baleka egyo gyonna gye mutussako engalo mu abakyagikakalabya ate mu abagimaliriza banange mukuliko eyo nnyo mu kakalabizo amanyi enzo omumbejja Aisha Nassolo wano ofunirawo amawulire gonna agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda n'amawanga agatwetoolodde ku ba celebrities baffe kale n'olwekyo omukwano gwange gwe ampuliriza omulundi gwe ogussookera ddala eyo munange subscribe nga tojja kwejjusa just be in the know ng'osubscribe nga ate ku channel yaffe eno kale n'obutereevu obutakulwisaawo tandikidde bambi ate ku muyimbi waffe ono ffenna gwe tumanyi obulungi Kabako bambi ngono wetwogerera embeera mbi ali mu ddwaliro embeera bambi si nnungi n'akamu n'akeddagala wabula nga bagamba nti entabwe yavudde ate ku nnyumba ye gye bakonyekonye ssaakaate ne poloti eyeekaayanirwa naye ng'ate ye yakola ki ye yagigula so bannange byebyo bigenda mu maaso erudde eyo katwongere okuteeka omukulu ono mu ssaala asobole okubeera ng'ate assuuka obulwadde obwo ate obugenda mu maaso n'okubeera ng'ate bumutawanya so ng'ate omukwano gwange nvuddeyo ate tudda ku Honorable Segirinya Muhammad saakaate ne Honorable Alan Sewanyana bano ebyabwe byongera bongezi kubeera ng'ate byononeka kati n'olunaku olwaleero era babadde bagenda kwogera te ku nsonga zaabwe ez'okola ki ez'okulaba nga abakulu bano bafuna bbairo wabula era n'olunaku olwaleero tebasobodde kubeera nga bbairo eno ebaweebwa olw'ensonga nti omuwabi wa gavumenti avuddeyo n'abategeeza nga bwe batagenze maaso ate nakubeera nga bagoberera amateeka kale nno n'olwekyo ne babagamba nti ate bagenda kuddamu okutuula ng'ennaku z'omwezi 25 wabula ng'ate we tutunuulira embeera ya Honorable Segirinya bambi embeera ye yongera kubeera ng'ate eyononeka nga olaba ekigere kivunda buli lukya yeetaagira ddala obujjanjabi obw'amaanyi wabula ng'ate munnange bye bino bigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda kale n'olwekyo katwongere okubeera nga tusabira abakulu abo ababiri ne Honorable Sewanyana naye agamba nti naye embeera bambi omusajja wattu gy'alimu si nnungi n'akamu n'akeddagala kyokka bagenda mu maaso nakubeera ng'ate bongeza zi bail kale nno omukwano gwange bebyo ate bigenda maaso eruyeyo wabula ng'ate ye Honorable Shamim Malende ffennono naye gwe tumanyi obulungi bambi ate ono ye alumbiddwa abantu abatategerekese wabadde ali ku lugendo lwe ate olw'omutwala bambi e Masaka nga bagendera kubeera nga bakola ku nsonga za Honorable Segirinya saakaate ne Honorable Sewanyana alumbiddwa abantu abatategerekese era bwe bati omukyalo ono abuzeeko katini okubeera nga bamutuusaako obulabe wabula kubadde kuyamba kwa Katonda n'asobola okubeera ng'ate abuukawo bambi nga tafunye buzibu bwonna twongere okusabira eggwanga lyaffe n'abantu abalirimu otherwise ebintu bye bigenda mu maaso tebitegerekeka wabula ng'ate ye mwana mulenzi Bruno K ffenna gwe tumanyi obulungi ono omuyimbi waffe munanga ate ye yagenze maaso n'okubeera ng'ate yeewangulira akalimu ako koolaba bwe twogerera ate yatandise kubeera ng'akola masaaji era abaana bawala wali balabiddwako nga bagamba bannange nze Bruno K yalina ate okubeera nga nkola amasaaji so bannange bebyo ate ebigenda maaso eruye era tumuyozayoza omukulu oyo okubeera nga yakoze ki yagenze maaso n'okubeera ng'ate afuna akalimu ako wabula ng'ate eyo omukwano gwange nvuddeyo aba Aromatic Entertainment bo bavuddeyo ne bagenda maaso n'okubeera ng'ate balabula bannayuganda balabula abantu bano abali ku Facebook naye nga bo bagenda maaso n'okubeera ng'ate bajjayo movies zaabwe ku YouTube ne bagenda maaso n'okubeera ng'ate bazisharinga ku Facebook eno esasulira ddala abantu abo era aba Aromatic Entertainment bavuddeyo nga beekubira emiranga ne bagamba bannange tubalabula naye senga temulekera okubeera ng'ate mu uploadinga movies zaffe temutunenya ku ekyo kyonna tekinakola ki ekinatuuka ku pages zammwe so balabudde abantu abo bonna bagenda mu maaso n'okubeera nga bajjayo movies zaabwe bo ne bazisharinga ku pages zaabwe ku Facebook kubanga bo bagamba nti abantu abo bafunamu ssente nnyingi nnyo mu movies zaabwe naye ng'ate jjukira bano bateekamu ssente nnyingi nnyo okukola ki okuzannya movies ezo bano bo just bagula data nga bajjayo movies zaabwe nga bazisharinga ku Facebook ng'ebasasula ssente empitirivu naye tejjukira bano bo bateekamu ate ssente nnyingi kuzannya mizannyo kukola ki so bambi bagambye nti kino si kya bwenkanya era buli agenda mu maaso n'okubeera ng'akikola alekerawo okubeera ng'asharinga movies zaabwe otherwise bajja kubeera ng'ate bakola ki pages zaabwe munnange bazikolako ate obulumbaganyi be babamu ku bantu be bageze maaso n'okubeera ng'ate boogerako nga bobalabawo mu screenshots nawe wenna mpuliriza ng'omanyi nti omuze guno ogukola bambi mulekerawo okuzannyira mu mannyi g'abantu abantu bateekamu amaanyi mangi obudde bungi
balina ssente nnyingi okubeera nga bakola ebintu wabula ate gwe n'oveeri n'oyagala ate gwe bye bakoledde kwegaba bye bakoledde omwaka omulamba gwe ate munnange obiganyulwemu in just minutes omuzoogo si mulungi n'akamu n'akeddagala ate sitiko oba oyagadde bikozesa saba olukusa we bagaana bambi bireke naawe kola ebibyo so mikwano gyange we bataate be bageneze maaso n'okubeera nga ate bakola ki balabula bannayuganda so munange gwe wenna atawulirize n'ogenda maaso n'okubeera nga ate ojjayo mu visa we nozisharinga tewejjusa ekyo kyonna ate ekinaatuuka ku peegi yo we batyo we bakugambye so nga ate eyo nvuddeyo bannayuganda ffenna tubamanyi bulungi nnyo tebadisappointinga mu nsonga zino ez'okubeera nga ate bajjayo bwino ku bantu babannaabwe gwe kasita bamanya bumanya nti gundi agenda kufumbirwa ono oba gundi agenda kuwasa ono nga balyoka bakuleetera bwino nga naawe kwegamba nga naawe bikusobera kati no munange twabadde tukyali awo ng'ogwa rape tuguvuddeko ate ne bbaawo ono omwami we gwe bayita Bindeeba munenga ate tubitadde ebbali Raymond nani ate munange ne rape nga tubitadde ku bbali ate munange tuba tukyali awo ng'ate ebirala bibalukawo ng'ate batuleetera olugambo olulala nti bannange nno ate mwategedde nti ye ate tuleese bwino omulala ate ku bba w'omukyalo ono Sharita Amazzi Mawanvu nga bagamba nti bambi omwami oyo baava dda ne Sharita mbu baali basoma bonna nga unabeera ne boyfriend mu ssomero ne mubeerawo omulaavu ye y'ekito wabula ne mutuuka ekiseera buli omu ensi n'ebaawula ono nadda eno n'ono nadda eri oyinza n'okwesanga ng'ono afumbiddwa oba n'ono awasizza wabula ne mutuuka eyo munnange ate era obufumbo bwammwe ne bugaana ne muddamu ate ne musisinkana mu abali boyfriend ne girlfriend ate ne muddamu ne mukola ki ne musisinkana ate nga ku luno ate munnange mwagala kubeera nga ate muddamu ekintu mugende mu maaso n'okubeera nga ate mukifa bakula so munnange kyekimu ku sayidi y'omukyalo ono Sharita Amazzi Mawanvu saakate n'omwami we ono bambi yamuwasizza mbu baali bonna nga ba boyfriend and girlfriend nga bakyasoma ne baawukana omukyalo ono n'afumbirwa n'azaala n'abaana n'akola atya wabula ate essaawa eno bazzeemu bambi ne beesisinkana bambi ng'omukyala kwegamba abasajja abayiseemu abalabye tebamuyisizza bulungi n'akamu ng'ate omwami naye bibye kwegamba tebitegerekeka bulungi ne baddamu ne bagamba munnange tukole ekituddemu ate munnange tukole ekitukikwasaganya wabula ng'ate munange bye bigenda mu maaso peka tubasabire ekintu kimu basobole okubeera ng'ate munange bakola ki bakwatagana obufumbo bwabwe butambule bulungi kwagamba buli kimu bambi Katonda ate abateremu omukisa mu byonna bye bakola era twongera ogamba nti congratulations Sharita Amazzi Mawanvu sako n'omwami wo okubeera ng'ate mwatuuse ku kkula lino naawe mukwano gwange wenna yatuuse ku buwanguzi enkuyozayoza mukwano gwange era nkusanyukirako congratulations munnange so nga munnange tufundikira amawulire gaffe ate kankutuuseeko obuyiiya buno obw'ekika ekya waggulu bannayuganda bo bagenda mu maaso n'okubeera ng'ate bayiiya wano na wali buli omu awatanya okubeera ng'ate abaako ne kayiiya kati no munnange wetugwiridde ku musajja mukulu ono yagenze mu maaso n'okubeera ng'ate ayiiye seppiti ng'era seppiti eno esobola ddala okubeera ng'efumba ebintu bibiri omulundi gumu osobola okubeera nga wano oba ofumbirawo omuceere wano n'ofumbirawo n'enva mulundi gumu ekitegeeza ogenda kusevinga amanda we yandituuzizza seppiti emu kuno ate n'okumesigira endala n'otuuza kuli kuno eno ogenda tuuzaako eseppiti emu naye ng'ofumba mulundi gumu ofumba enva saaka ate n'emmere wabula kisinziira ofumba mmere kyera ofumba nvaaki waliwo bannayuganda be nalabye ng'ate bo babitaddemu katemba muyitirivu nnyo nti ate omusajja akoze seppiti egenda okufumba omuceere n'ebijanjalo omulundi ogumu bannange ebijanjalo n'omuceere tebirina we bikwataganira mu budde bwe babifumbiramu so ogamba nti n'omuceere ogenda gufumba n'abijanjalo mpozi omuceere we gujja ogenda gujjamu ate oleka ebijanjalo byo bifumbe byokka otherwise olina ofuna emmere ng'ekwatagana bulungi obudde nogamba nti kuno kantuuzeeko kino kamuno kanjiwemu kino ate muno njiwemu kino wabula nga bannange buno buyiiya bwa kika kya waggulu era banaye bannayuganda tweyongere ddala okubeera nga tuyiiya bannange bino ebintu naffe tubisobola tetuleka bazungu bokka kubeera ng'ate be batuyiiyiza naffe tusobola ne tugamba kale katukwateko ku buno obuntu obutonotono kati buno omusajja mukulu yayiiyiza kati muneeke yabiyiiyiza ogenda labayo n'abantu abalala nga nabo batandise okukola kyekimu wabula nga kyekyo ekinyuma tetubeerawo ate okubeera nga tukonsuminga bukonsuminzi wabula buli omu yandibadde producer ate era nga consumer paako n'ekyokola nga n'abalala bagenda kujjako ewuwo babeeko n'ekintu kye bagulayo wabula
gwe tobeeraawo gwe ng'oliwo okukonsuminga bukonsuminzi oliwo okugula buguzi buli kamu gw'ogula kagule teri muntu asobola kujjawo nti oba azze kugulayo kano nno twewala embeera eyo consuminga naye ate nawe producinga ng'omanyi nti n'ogenda ogule naye ate nawe balina bye bagenda okukugulako oba munfuna mikwano gyange oba nga waliwo n'ebintu ebimu by'otagenda kugula nga gwe abyekolera so bannange mu mbeera eno egenda maaso oba ensi gyegenda ateekula tulina okubeerako naffe ebintu ebyenjawulo bye tuyiyayiya oba ngo tetulina butuuza beerako n'ekintu ekyenjawulo ky'oyiya ky'ogamba nti nze nange nkola kino yadde ogula sukaali naye kale amajaani g'ogakula oli agenda kujja wagula essukaali nawe ogende oli agenda kujja wagula amajaani nawe ogende okoleki ogula essukaali naye ng'omanyi yes nina kyemugulako naye ayina kyangulako wabula gwe si gwe okubeerawo nga gwe buli kimu ogula kigule buli kimu ogula kigule si bintu byokka byagula wabula n'ebintu bino ebyenjawulo olina okubeerako n'ekintu kugamba gy'ogwa nga olaba abazinyi then n'abayimbi wotaba muzinyi oli muyimbi oba munfuna kwegamba mu bintu ebyenjawulo oba oli comedian oba oli kyonna kyonna gwe olina okubeerako ne woogwa kyentegeeza nti abantu tugende mu maaso n'okubeera nga tetukola kitukuza talenti yaffe gwe talenti ki gy'olina talent ki gy'olina mukwano gwange era gy'oli omwetegefu okubeera ng'okuza ogambe nti nze talent eno gye nnina naawe abantu lumu bakusapootingeko olw'eyo talent oba bazze kulaba ng'ozannya katemba oba ggwe muyimbi oba otegeka mikolo oba oli mufumbi wa mmere kwegamba ng'olina talenti yeeyo abantu nawe gye bagenda okwetaagako nti gundi mulungi nnyo mu kino so bamikwano twewale nnyo okubeera nga ffe mu nsi tetulina kye tumanyi tuliwo just kubeera nga tuwagira bawagizi balala oba nga tuliwo bagulako obuguzi tulina naffe okubeerako n'ebintu ebyenjawulo bye tukola kibe twetandikira kati ngono omusajja mukulu yataddewo seppiti yeeyo kati n'omulala naye ayinza okubaako ate ekirala kyayiya ensi bwetyo ate wegenda maaso n'okubeera nga ateekola ekulaakulana mikwano gyange naye nga nsigadde nze omubeja Aisha Nasolo mbagala nnyo mbagaya ddala ngenda kusaba kintu kimu subscribe nga teekako akadde tojja kumissinga kintu kyonna ate kigenda maaso wano mukwano gwange likinga video eno woba ojagadde sharing woba ojagadde goodbye for now tosetuka kubanga te nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo mangi ddala kale n'olwekyo mukwano gwange togasubwa